Ladies and gentlemen, musibye mukyano mikwano abawaddeyo obudde bwammwe obw'omuwendo n'omugaa nti kamulabe Delta TV tukole mu programu eno ey'okwanjula n'embaga. Bannange muli mutya? Kasibire muli bulungi. Amanya gange bampita Sharita mazima wanvu, mami eyakolamu, mami Wedlin. Ndi musanyufu nnyo okubeera nti ate ne mukutuusako embagayo. Naawe ali eyo ng'olina omukolo oyagala gulaga ku Delta TV, ewaffe we wasinga. Abakyasinzo kikuba kubanga omukolo tuba tugufiiringa nange mbagalize nambasabira mufune abasajja abawasa mufune abakazi abawasa ate mufune sente ezireeta omukolo ku Delta TV wamu ne ku Sharitas by the World. Sharitas by the World be banyambaza ekiteeteeyi anti ondaba ne bankolako n'enviiri ne makeup Ronnie nkutumidde Traffic nkutumidde ne Barbara nawe nkutumidde mwebale nnyo mwebaleetera okubeera nga tukola ffenna ku Sharitas by the World. N'olwekyo nkugamba tireeta omukolo gwo gwonna tugutegeke. Tulina gowns, changing dresses, maids dresses, bridal robes, hair, makeup, decoration, cake, buli kimu eky'emikolo ffe otukwasa mukolo gwo n'osirika ku Sharitas by the World ku Nkuruma Road wakoma. Ate nga tusomesa abaana eb'enviiri, abaana atudde senior 4, senior 6 wa P7, mwana muleta gy'asoma eb'enviiri tomuleka kwonooneka ng'ali mu vacation. Okitegeera muleta gy'asoma eby'enviiri asobole okubeera ate abaana baffe tubafunira n'emirimu era foomu yaffe ebeera ya 15 tuli ku Nkuruma Road. Bannaffe Amanjovu Estates bongera okugamba nti bw'oba omaliriza okukola omukolo genda ate ogule poloti osogigula ku kibanja mpola basangibwa ku Nansana Business Center ku Njovu Estates ate nga be bannannyini n'Enjovu Junior School gy'osanga buli kimu ekikozesebwa omwana wo kye yeetaaga. Kugamba nti ladies and gentlemen nga tulina emikolo gyaffe ebiri nga tulina okwanjula kwa auditor ate nga tulina n'embaga ya Jole. Tugenda kutandika na mbaga omukyala nga bw'omumanyi nti ye Jole bannange mwami Dani Ssebulime yagamba nga lwaki sigenda naawe ng'olina essanyu buseera obeera oseka wakula bulungi mbadde sikulabangako n'amukuba embaga ey'ekirooto kye. Omukyala ye Jole Nasaka, omwami ye mwami Ssebulime Daniel, mukyala Jole Nasaka dadi we ye mwami John Mukasa Dungu Kafuluma driving school ye yasomesa okuyiga emmotoka emyaka mingi emabega twasoma ne SS omutonga tuyiga emmotoka. Mwami Dungu Kafuluma nkutumiddeko nnyo. Tugenda kubanga tukutuusako embaga yaabwe naye nga bazze ne batuwa saloon ne bagamba mukola bulungi ne tubakolako enviiri ne makeup ne tuwa bridal robes n'ebyokwambala ebyenjawulo mukwano ne tubibawa n'ebyokwewunda ebyenjawulo oluvannyuma ne bagenda ne batambulira mu zi Range Rover Sport mpaka ennamirembe okumanya oli omwana Jole wa mukisa. Bishop Kazimba ye yamugase. Oh my God, that's so good, that's a dream come true. Reception ne bagikwatira ate wali eri ku Blend Gardens ku Gayaza Road nga ne gawuni yayambadde ey'okubiri ne changing dress n'ondabira omukwano. Twabaddeyo nnyo katukutuuseko omukolo guno tuva ku Delta TV tukole. Nze Sharita mazima wanvu iwa. You can call me to come on, call him music, baby. Me and them to come on, Brian Beats. Go baby, njagala ng'ebinyuma byo berondaga ne bw'oba n'obuze bw'okasita tondaga abagala okukwetega ng'obala opaka ndyoke kulageko senga byantendeka. Nkulina, you don't have to worry. Kufudde boy enjala bwe kuluma kantini weri togeza n'obaabuze nti cool me down, let me go pandito wabula nonziso wongo. Hello kankutwale mbako wabula nonziso wongo. Laba yo mwana mama sigaba bintu byapana yakagwembi wo mwana. Bintu bya dadi yemubikwatako bintu bya dadi simugatako bintu bya dadi sibigabangako bintu bya dadi semubikwatako bintu bya dadi simugatako bintu bya dadi ngandi nawe baby tewalya tukanga bwomba kumpi n'ebigambo byatukanga olabika bulungi mbuzi yabitanga nze nandi eno ndi ku mutwe nga kibanga bino lyanga kubanga bibyo toteranga n'ozikiza omuliro bwabisabanga kalyonsomiro wange omuyini tugende mu nnimiro njagala kulaga ensi emanye gwe wange saba buli kyo.
ng'ate Katonda lwategeera okufundiganwa kye kwava kulagibwa. Mukasa Ssebulime OKWANJULA Masaka Mbaga era mbalagira nga bwe muli kubakuuma obw'entiisa ebigambo ebikyama eby'omutima ebirabika omukubwe waba walina ensonga y'amazima ne balobera mu kinyamabire okugattira obufuba obutukuvu ensonga eyo nga y'amazima gyatera okusa okubeera naye nga Katonda bwe yalagira mu kufumbirigana olw'omwagala olw'omusanyusa olw'omukuumanga gy'olwomulwadde era nga mulamu dani onooleka abakazi abalala bonna n'olwalamu gy'ole nassako ono yekka ennaku ze mulimala nga mwebalamu mwembi onofumbirwa omusajja ono Daniel Mukasa Ssebulime okuba musajja okubeera naye nga Katonda bwe yalagira okufumbirigana okutukuvu onoomwagala onoomusanyusa onoomukuumanga mulwadde era nga mulamu gy'oleesa onooleka abasajja abalala n'anoobera ne Dani ebyomuyika ennaku zimumala nga muli balamu bwezi mukubireko mu ngalo okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi mu bugagga mu bulwadde omwanjule Mr and Mrs
Omukisa empeta ze omuddu ono Dani n'omuzaana ono Jole zibabeerera omujulirwa n'omusingo mu kwagaana kwabwe okutuuka okutaggwaawo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. OKWANJULA nkuwasana ekiteerezo kusamba kitiibwa webijjange byonna ebyomusinga okwagala kwange kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Etuwa omukisa mu linnya lyo era nga Rebeka ne Isaaka babeera wamu nga beesigwa ne batyo ne bali batuukirize ddala bakwate eby'endagaano byabagaanye gye balayidde empeta nekkizibwa ye mujulirwa era ke kabonero kaayo babeere mu kwagaana okutuukivu n'emirembe bakwate empisa ze walagira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katongere nja kubasaba mujja kuddamu nti amiina. Katonda be yagatta awamu omuntu yenna tabaawukanyanga. Katonda be yagatta awamu ensimbi tezibaawukanyanga. Katonda be yagatta awamu tebanga mukazi mulala yenna oba musajja mulala yenna alijja n'abaawukanya. Kubanga Daniel ne Jole bakkiriziganyizza okufumbirigana mu butukuvu. Kino nno bakikoze n'okutoola empeta era n'okukwatagana mu mikono, era bakkiriziganyizza bwe batyo era balayaganye bwe batyo. Mboogerako nti ono ye musajja awamu n'omukazi awamu abafumbiriganye mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ngasse abagole bangi naye sinabaako mbaga gye tulindirira ng'eno. Eno tugirinze ebbanga ddene nnyo nnyo. Era buli kiseera Jole oyo omukazi musabe, tusabire embaga eyo, tugisabire nga buli kiseera essaala. Naye ate ne Dr. Dongo ono era yatera okumpita, Dr. munnange mbaga njiwulira kakati. Katonda yeebaza olunaku lutuuse. Era ndabyawo essanyu ng'oyingiza Jole wano, ne ndabira ddala essanyu ly'omuzadde. By the way bannaye, lwaki abantu abamu tebannakiyiga abaana abalenzi nabo kubayingiza, bona nayingira buyingiza atyo. Nabo beetaaga nayingira ng'aliko boy child.
best man naye ne metronono wayi naye abaana abalenzi nabo basseemuko ekintu ayiga ku mbaga tekyetaaga kwogera nnyo kubanga abantu baba tebajjukira nnyo. Naye njagala ebintu bisa ekyawandiikibwa kiri mu Yakobo essula 4 n'ennyiri 17 kigamba bwe kiti nti oyo amanyi okukola obulungi n'atakola kyekibi eri oyo. Nti bw'omanya ekirungi ekyokukola n'otakikola kibi, bw'omala ekirungi ekyokukola n'okikola kirungi. Kati mukoze wano endagaano, mukoze ekintu ekituufu. Twebaza Katonda olw'obubaka obwo oluyimba ku lupapula lwa 9 nga tuwaayo omugezi. Omuntu omugezi akola ekintu ekituufu mu kiseera ekituufu n'omuntu omutuufu. Naye ate ekintu ekituufu bw'okimanya okukikola ate n'otakikola kibi nnyo. N'olwekyo mukoze bulungi kuba mubawadde mu bukimanyi nti obufumbo obutukuvu kyekituufu, bw'otakikola kiba kibi. Mbuuliza oyo gw'otudde naye nti gw'obufumbo ebyo bikyateredde. Eriyo abaagattibwa naye ate nga tebakola kituufu. Era mu kkanisa kano ke kafo kokka mu kkanisa kano abantu we basinga okulimbaganira kano kokka. We bajja ne bagamba nti nkuwadde buli kintu kyonna, wa tamukombyako ne ku akawunti taliiko. Si signatory. Kano ke kafo kokka. Omanye ekituufu ekyo kikola, okikola naye ate tokikola. Ekyo kibi. Omanye nti nteekeddwa okuleka abakazi abalala abasajja abalala ate n'otakikola, ekyo kibi. Ng'ate abantu wabayita n'obawana kaadi, bamubaga mbawadde kaadi mujje mulabe we mulimba ng'ensi eraba, ekyo kibi. Kale nsaba mugende mukole ekituufu, naye okusaba okwenenya n'okwegayira nga bwe twayogera bikulu nnyo. Ebintu 3 ebyokujjukira mu bufumbo buno bye bino: to give, to forgive and to forget. Kagamba akulinaanye. To give, to forgive and forget. Okuwa omukwano, okuwa ensimbi, byonna n'okusonyiwa n'okwerabira. To give, forgive and forget. Kansabe abagole bakubireko mu ngalo abafuna certificate. Mugende mukola amaka munyera kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Mwebale nnyo mwebadda, kati tumaze mu budde, temulwayo nnyo mu bifaananyi. When you cry, I'll keep for you and they go die for you. Kakube mpeta tokana Ozeza butambira ng'omwana enolava yafedala yakusabira tubenga tetwawukana byonna byennina enkola bisana. I love you more than that. I wanna be the father w'abaana babo bosala.